Bokati TV Nera Vocals live tukwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV wale kula mpozi ngate otulaba bulungi nnyo, subscribing atanaba, sharing waka waffe ate mwana tu osobola okubeera nga ekintu kikutambulira ddala bulungi. Tukujukiza bannaffe aba Debbie's Home Care Nursing bano nga bakola ku balwadde bakuyambako okubeera nga omulwadde bamukujjanjabira kawe waka, okumulabirira, okumulongoosa, kugamba bana abalwadde ab'ebiwundu, abalwadde abali batya ninga ekyo bakikolera waka wennyini bakuyambako bulungi. Mu mbeera yonna bakolagana n'abasawo abalala bakugu okubeera nga bakitambuza bulungi nnyo. Bakubire ku noti 7 noti 5 noti 8 62 9 ngambi noti 7 noti 5 noti 8 62 9 oba noti 7 noti 3 89 54 85 osobola okubeera mpozi ngate ojjanja ya bulungi. Onako lwaleero tuli ne Vice President omwaka guli 2019 tuli naye nze Sula SSENYONGA ate mpozi Mariam ali ku kamera ne Nash ate gattako ne bags wali okubeera nga ateekamu ekirungo kya gita mukono abali ku YouTube live tu Shauni Bakungu, Imenansi, Anita Promoter Brands, Bibu Nsereko, Nagarama, Amos Mukisa n'abala mwena tubabuuzaako nnyo wale kwera mpozi ngate mutugoberera bulungi nnyo mu subscribinga. Kajiiko Kajiiko International nga bulijjo nze nabagamba mbeera kiriya nnyo kyekiriwo naye ndyawo so kubabuuzeeko mwena mbabuuzaako abalaba Bokati live tubeerako n'omunaye nga naffe tukikwasaganya tuba tusobodde kujjako ebbanga oliwanisa oli eri mubire obimanyi naawe kati essaawa eno buli kimu twakikyusaamuko buli kimu kiri waggulu nafuuka emusowo omutawaana era embeera gyendi nga nkikwasaganya omukyala ali atya? Omukyala gye bali balungi tebalina ttabu kirungi nnyo ekyo nze nange bamali mwemba displayinga bwenti mbeera nfuna vibe mazima omanyi Vocals live ffe tutandika na mu bbali tulinga ffe tutukisaka nagamba kakafe abaana b'ekika tusigala girabatiriwo kuba tusongana mu bbali. Vocals live tusongana mu bbali tusooke na kayimba ki? Tugenda sooka tuteeko mu kayimba akagamba nti Katonda yabadde mwene enki ensonga tusooke kwebaza Katonda mpola mpola. Kakola nnyo hiti abagundi bali bano abagenda e Bulaaya sagala kozesa linnya lya bakadaama naye abagenda e Bulaaya ku kyeyo bakola hiti wali eri mu nnyonyi ne bakola ka challenge awo Bombardier yali Bombardier Ethiopian Airlines nekulaga nti ate ekyamuka nnyo okitegeera okakozeemu ekifaananyi ekirala Kawoya yawuddeko gw'omwenge Kawoya yanywedeko gw'omwenge yimba nange Kawoya yanywedeko gw'omwenge yimba nange Kawoya yanywedeko gw'omwenge wira timwali mwampa walagi Kawoya naleeta entamu sirimba na saamu kitoko banange twamunywa tweraga ne tuzunga n'omwenge gwaffe ne tuzunga n'enguli yonna walagi onywa bwerere kitoko onywa bwerere enjaga onywa bwerere amazima sawa yonna Kawoya yanyweddeko gw'omwenge Kawoya yanyweddeko gw'omwenge yimba nange Kawoya yanyweddeko gw'omwenge Kawoya ali omu bw'ati anywedde okitegeze olwaleero twaze ku Bokati mbagambye tugenda kikwasaganya Kawoya nganywedde omwenge ogwo nze ngambye tugenda mukwatirawo tumukubaawo gwe emiggo mingi tumuwe obuveera abumalewo bw'anaabunywa tujja n'akusanyuka ate nno tumutwale mu kyaki alokoka fuka omwana wa Yesu ave ku mwegenze bannange mbagambye Kawoya mubi nnyonnyo naye nga Kawoya yanywedeko gw'omwenge Kawoya yanywedeko gw'omwenge yimba nange Kawoya yanywedeko gw'omwenge Kawoya ali omu bw'ati anywedde lebo
Vocals live ko tukyali banda omanyi abantu bali banyoma nnyo Neyimbira Byange nga bamuyisaamu amaaso kati abantu abakyamula baawa lwaki temugere musanyukira mu parliament mazima lwaki temugere musanyukira mu state house wa muzeeyi mubeere buli kaseera kwekuba bikodo siya Neyimbira Byange empoomo kakati ekintu kitambula kitya ekintu kitambula bulungi nnyo kubanga nze okuva we nava mu Neyimbira Byange 2019 nga nfuuse vice president ekyamazima kati ifo bingi nnyo byenkiikamu era bw'owulira nga Uganda etuuzizza enkiiko ez'enjawulo ezirimu ba vice president jjukira naffe eri nsi nnamba era naye ngendawo ne bampa entebe yange nenkola ki nenkiika Rwanda eyo manye ensonga za kyogamu ezo saazaagala bulungi okuva gye zaatandikira ekyannemeseza okgenda nti nabadde mmaze okuba nga ntadde entebe kubanga mu nsi eno eyaffe tufuga omwaka gumugumu oba tukulembera omwaka gumugumu enduddeko olw'ensonga nyinayo entebe ewooma entebe ye ewooma myaka nkutte mingi naye nabadde maliza okugita kale nindaba nga ate bweyinjiramu akasente awatengende eyo mwena baana bakalo mwagala kubeera nga Kajiiko ne mukwasaganya mpola naye nasobola otuuka awo we yatuuse so kati awo gye tuye tubikwasaganya buli kimu gye kiri nyina ttiimu ey'amaanyi ttiimu Kajiiko International yatandikanga mukutu gwa WhatsApp okuva lwe nava mu Neyimbira Byange ku Radio Simba naye kati ate efuuse ensonga kubanga etambulya kwekulaakulanya tulina ekibiina ekyokwekulaakulanya kati twamaliza okugulawo Sacco yaffe kwegamba kati saawa eno Sacco yaffe eyimiridde millions 2 nga tolaba nave eno nze nva ku Radio Simba mu Neyimbira Byange naye kino kyenseetinze buli alaba ku ttiimu Kajiiko International obukulembeze bwayagenda otuuka ngeri organized nnyo nga ne waba muntu kyalina kujoyininga bujoyininzi. It's a very good idea tuli ku Vocals live abaana abali aba Neyimbira Byange abavubuka abaliyo nga mwegwanyiza Neyimbira Byange oba okubeerako ng'omuvubuka nsubira mwandibadde mukoppa abaana bano waliwo omwana yali wano Zawera nze Zawera ekintu kye yaŋŋamba kyandagira ddala nti tolina kubeera mugagga okufuuka omugagga osobola otandika kuba yayimba oba gwali mwaka ki yalimu era 2019 yes naye alina akasente ke yafuna ndowooza bakifu bewakamwa $200 n'agenda atandika osuubula amanda Zawera agenza okugenda ku kyeye Bulaaya ng'ekibanda alina kinene kiti nkitegeera kati gwe naye oŋŋamba nti mulina Sacco weeringa erina obukadde 2 Jasi lwalinnya lugasi lwalinnya yes kitegeeza mugenda kukola ne banka kitegeera awo we tugambira nti nno Kawoya yanywedde ku ogwo omwenge munaye tebibadde byangu Kajiiko sebo yasoma paka wa Kajiiko ebyensoma yange byataataganyizibwa bannaye lwaki bitaataagala bannaye waliwo abakwatamu akati nagenda ne mpitira mu masomero nga galimu amadini ag'enjawulo ndi musajja musiraamu naye nayitira ate mu masomero nga g'abakatuliki akati nasomako ne mpitira nali mityana eyo nasomera musinga eyo nenzija Bulera Primary School nayitirako ku Lusanja Junior School nentuuka awo ku St John's etabukamu olunaku olumu baali tebatugobye naye twagenda okutuuka nga kiboko ziri mu kuvuga ku gate tusereeti anti ffe mukubo twatambulanga babedde mpola abaana bajja batuyitako ffe tugenda mpola twalaba emigo ne tuddayo tuba tugenda omusisita w'essomero n'atusanga omusisita bw'atusanga tuli mu siniya kati awo yakusatu omusisita bw'atusanga ng'agamba bano badda waka ate buno obudde bukyali bwayingira mu gate kumbe tetudda na waka omusisita atulaba nga tutuma abazadde bwatutuma abazadde atulemeddeko ngerawo manyi ekyemu essomero atulemeddeko nnyo munnange sisita bwe yalemezaamu nga tugamba essomero katukole ki katulite bwe twagenda kusomera eddaala nayo nawandika ebbaluwa n'akola ki n'agisindikayo nti abaana abo si balungi twali abaana 6 ate nga ffenoo tugenda ku ssomero limu ekikosi nga bw'okimanyi yali sisita Ted atuhaire naye kati ate omanyi munaye ebintu bino si byangu twagenda okuddayo ku pati ya Obi and Ogis ate n'atwagala nnyo nempandikira n'oluyimba essomero bannaye somero ndiwandikirayo oluyimba olwakabi sisita n'atwagala nnyo ng'alaba ate ibala birungi naye neerabira kali nti ffe yatugoba osanga singa teyatugoba twandibadde nga ate buli kimu tukikwasaganya mu byensoma nze nava mu by'okusoma mu senior 4 nali ngisomera awo ku St Jude nali mityana awo we natuulira njiina bulungi nnyo
ffe twagiyitanga kuba ntuli twagiyitanga kuba ddoogi twakiyitanga kukola kyawo kulya mu bisiikirize nga mutolose muganda wange ffe twagambanga kati essaawa eno tugendako eri mu faamu kasita twayogeranga kigambo eki faamu nga ffenna tuddamu faamu ng'olwomanya ku olwo tetugenda kumalako ssomero tulina omugagge waffe Emityana omugenzi Kirenga yali w'amaanyi nnyo ne mu gavumenti era bamumanyi naye omugenzi Kirenga yali alina faamu nakati zikyaliyo waliyo emiyembe waliyo obusiikirize nga bwe tutagenda ku St John's okukakasa tusiibeeyo mu faamu ate nga tuba peya mpola mpola netukwasaganya ensonga ezo alla mu nsonga ezo twali bazibu nnyo era nga tugendeyo ne twesibirako eyo bizuwera ssaawa nga 10 awo bwe batera abaana 11 bonaffe tuzambu uniform tudda kukuba nga bava ku ssomero bwe batutuma abazadde twalinga bayiiya nnyo nga olaba ensonga nga si ya muggundu ekutumisiza omuzadde ng'ogenda mu katawuni ng'ofunayo anka asala enviiri ate nate nze masembe walingayo mwebe hanga ate bwe tugenda ku ssomero kiyitirira abataata yennyini naye era nga waliwo okutwala nga luli watwala mulala nkubuulire essomero lirimu abaana abangi linyuma kubanga luli wagenda okuregistaringa watwala maama taddangayo koba mu meetings ezenjawulo abadde agendayo naye nga tebamufollowinga nnyo kati wano gwotuteenna nti ye taata alina genda bugenzi kubanga wagenda okusisinkana ojja musisinkanya omusomesa ogwo ye omusomesa agenda sisinkane HM oba director w'essomero nga ukiwedde kati awo ng'okasambirawo mpola obwongo buba bulina okuba nga mwebuli nga bukola bulungi. Vocals Live tuline Kajiiko International Vice President 2019 wano ku Boka TV tugenda kulimba kyonna. Oluyimba tugendako mu nsi muno buli muntu alina kye yeegomba. Negomba nnyo omuyimbi gwe bayita Chris Evans. Era nze mpulira nga Chris Evans bw'abanga alina kyayimba ne Golden Papa Misa Kisemakula abayimbi babiri mbeegomba nnyo kubanga kye bakola kyensinga okunyumirwa. Kati ngenda kuyimba mu kulimba Chris Evans olwe bayita Byange. Okakasente omuntu aba ayagala omuntu owaayi abeera mu following the banga ate era nga ne kyakola akyegomba era nga naye asobola okukikola. Ezange tezikunyumira ate lwaki okay, katugere mu kalimba ka Chris Evans Byange neffe tuyite eno tetuyite eno okyegere tubeerawo kubuzaabuza gwali ku Boka TV tukubuzaabuza n'ofuna essanyu eno bwe olina nnaku fero nitukuwa essanyu. Kale lya ku sente zange ntono naye mukwano gwe bw'oba ozirya tezinnuma nze oba zonna olya sifaayo mutima gwange gugoweka nasalawo bwentyo kale neenyumiriza mu lunaku lwe wayatula nti mukwano njagala kale gwe nza talina wendi naye maama gwe tewafaanana ono eyankubira tibwe zibula ssebo toddaka ssuubi lyange jangu olye zange tofaayo bilu yange bwe nkuwakuza enkola n'olyako kinsanyusa bambi hani itofaayo bilu yange bwe nkuwakuza enkola n'olyako kinsanyusa nja kutwala mu dduuka onoonye swiiti olonde mu dizayini ekubye yonna bilu yange neeyamye n'obugato high heels kugulira obwo lw'olijjo ndabe nga weweesaze essanyu lilijjula okunzita bwe ndiba nga mpeddemu ze nkimanyi nti olibaawo mpanirire gwe tolindeka nafuna omulungi omwesigwa ssuubi lyange jangu olye zange tofaayo bilu yange bwe nkuwakuza enkola n'olyako kinsanyusa bambi hani itofaayo bilu yange bwe nkuwakuza enkola n'olyako kinsanyusa neewuunya kintu kimu kyokka mutima gw'omukwano ne bwe nnali obubi tewansuulawo omuwala bw'atyo tasangika kale wadde ntono nnyo ze nkimanyi nti manyi kyoba mukama wano weyankomya nga siriba mugagga byomere
subirange jangolye zange itofayo bilu yange wenkuwa kuzenkola nolyako kinsanyusa bamihani oh itofayo bilu yange wenkuwa kuzenkola nolyako kinsanyusa oh sweetie oh mutefu tolina tabu kankolenga wendeteo kampanya tuyane gotula oline tansana kweko ya switi omutefo tolina tabu kankolenga wendete ulira subirange jangolye zange tofayo bilu yange wenkuwa kuzenkola nolyako kinsanyusa bamihani oh tofayo bilu yange wenkuwa kuzenkola nolyako kinsanyusa abali kubokati Kitegera. Vocals live. Neno simba nene. Simba nene. Kubanga. Bantu bangi bazze ne bavuyiza. Kitofu. Ne bavuyiza mu bintu byawe. Naye okuleta abaana noweranga mwana alina omugongo. Oyimbira wakati. Inyimba gyoyimbira kubanga olina gyokonera ennonga. Esaawa zino ekibiina kyendimu kyenkwasaganyiza music bakiyita Atlex Music. Atlex Music mutuyiribira endongo ne Atlex omuyimbi Atlex designer twambaleterako waneeno wande ne tugenda kumuza because aina kayimba akapya ne ka video byagenda okulizinga soon tugenda kwera nga tumukomyawo katuli eyo gye tukwasaganyiriza endongo wabula leero mbeerawo enkyambeera wano bwentyo ne bwentyo bayire na kano kansoke nakunkayiseewo kubanga nze ndi musajja muyimbi naye ate nkuba live band nyina abantu bentambula nabo ku live band era nga tukwasaganya endongo mu mpola mpola singo bero tuyise ku pate yonna mukolo gwa kwanjula mwina abakubye bivuga je bali full band weri era band eyo tubeerako every Friday nga tukikuba tubeera ku one stop enansana je tukikwasaganyiriza ndiro kite muntu wala niyo muziki gwange nzi manyo kuyimba ine ndongo yange mutwe bobanga ogirina tujja kukyazaako night emu masoko wawe namba enamba yange esimu eri 0758 59 81 84 0758 59 8184 MC Kajiiko International business only ebyalaavu okujjako ng'olina ssente kubanga atera oli mutuufu olw'ensonga ife abayimbi tubeerawo nga tulina amaloboozi gaffe amalungi naye nga akasente kabulamu mayinja yakyogera mayinja bamuwa sho n'atagikola omuyai namugamba nzitizaaka fe abayimbi tetubeera na ssente tubeera n'amaloboozi kategeke ewala nyayimba kituufu yali mutuufu nnyo so bakuwe ku bizinensi n'abasobola okusaamu akasente bakole ki mubeera n'amaloboozi namugongo fresh talent very Kajiiko International muyingire omuziki mukikwasaganye nawe ogambe nasitula ono apart from stage tuli MC oyimba kyokola ekirala emirimu emirala gyenkola essaawa zakati nze ndi musajja musuubuzi ndi mulimi emirimu gyange gisinga obungi ngikwasaganyiza mu katale kusuubula birime matooke naanansi bw'obeera n'ekirime kyonna kirungi ennamba ogifunye gwe nkubira essimu oba oyina gonja oba oyina kyoba bumonde buzungu nkubiraako nze nzije mbala akasente nkuwe mukulu sebo awo wenjagadde okuddala wali center of interest temubidde balimi mu nnimiro anti wuliriza kakati gwe olina ky'otannaba kumanya linako omuntu n'ateeka obukadde bwe nga busatu mu nnimiro n'ojja kuwata wena nga leero buno n'ogika no uliriza n'omutemeraawo sendagera nga alinamu emitwalo 8 yateekamu obukadde obusatu fe abasuubuzi tulina ekintu kimu anti kakati osobola okulima ekintu nga kibadde waggulu naye ate wootukidde okukitunda nga kiri wansi ng'onneetaaga kiba kigenda kukufiirako mu nnimiro nga nnyina kukikugyako nkikole ki nkitwale era fe kisoboka ekisobokera ddala olw'ensonga ogenda okulima ng'omanyi maaso ka sizoni kajja kubanga kali kiriya kumba ate kagenda okutuuka
nga ffe twateegadda nga ennyanya za kidibo nga tulina kuyola buyozi. Omulimi waafunira alina okwebeereramu. Bw'olaba ennyanja etandise okubanga etandise okussa, gwe noonya omusuubuzi ajja kusuubulira awo. Oleme tteekamu bino byakufuuyira kukola kigenda nnyo mu maaso, naye bw'olinda mbu ate gwe ogyeyengereze ogitunde. Bwe nsuubuza omusuubuzi wano byakatandika okussa yaba agyefuuyirira. Ky'omukolera eky'amaanyi nti engeri gy'atabeereeyo kumpi na nnimiro oba omubeereramuko katono katono, naye ng'ebisigadde gwe oba okitereddeawo. Yikayo akasooli, kati kasooli oyo tumutunda nga mubisi. Nzijja ne tulaba ekika kye wasimba, minwe emeka egiriko bwe gityo, nti oba yasako eminwe ebiri bwe bityo, ne tukikwasaganya. Ffe abasuubuzi tulina kimu, mpa kyompa nange nkuwe. Era nze singa nfuna owa traffic nannyimiriza nga nkutte naaba nga ayagalayo kasente ti 5,000 nsooka ne mubuuza onsuubuza ki? Kubanga nze kyemanyi kimu, mpa nkole ki, mpa nkuwe, nti nkwadde essimu yange eno nompa sente. Eyo twavaayo era mmajja kukaluubirizaamuko. Kakati bizinensi eyo giyingira ddi? Bizinensi eyo ngiyingira ddi? Ngiyingira 2018 sigeza ogenda okujja mu Neyimbira naye ng'ogirimu nga gyendi eno. Era kati bw'otuuka e Nansana kataleko kasooli obuuzabuuza kajiiko. Yagaziwa after Neyimbira byange oba? Bizinensi yagaziwa olw'ensonga lyonga erinnya lyakola ki? Lyagaziwa. By the way, kano kankabategeeze nti Radio Simba nene. Nze bwe nava ku Radio Simba nga maliriza okuwangula olwadda kataleko kasooli, baali balonda ba chairman ne neesimbawo nkulembera abantu 205 ewange nze nga nze wentwala abantu 205 nze chairman ow'ekifo ekyo. Waliwo omwana helikopita abadde mu mwaka guno we mukono musazi wa nviri kinyozi naye yaŋŋambye saawangula naye ate benefits zenfunyemu nti abantu batuula ku katebe atuuka nobaga mugira mu fuluma wabweru nga bangi batudde balinze kusala nviri. Magi kikyabeerawo awo? Magi kyabeeraawo buli lw'otuuka ku nnene n'ogamba yenze guni nvudde gindi nkola kino, kati era ogenda kulaba ngenda kuddayo kuyola buyozi. Magi kyabeerawo nti Radio Simba etuuka wangi, kate ekitundu w'oli babeera bakuwuliriza nnyo. Kati mukubeera nga bawuliriza bangi nnyo, buli omu aba ayagala jjaawo. Nze bwe bampulirako abantu bangi nnyo abajja beebuuza kajiiko aliwa? N'atuulya kajiiko e Nansana kataleko kasooli aliwa? Kugira nga bajja ate agenda otuukawo nga nnyina nebyenkola ki nebyentunda. Bwe mba mbadde amatooke embala 15 10 oba 12, bwe mba mbadde embala 15 oyo mba ngenda muwa 8. Abeeraze nga andabye kyekisooka. Abalina osasulya gino eminwe 5 abalina ogisasula okundaba. Kati omutemako ne mu eminwe 8 kyova tugenda kagawala mangu nnyo mu busuubuzi. Tuli ku Vocals Live olunaku olwaleo tulina Kajiiko International Vice President wa 2019 President we ye Myamya. Nemyamya talabika simutegeera. Myamya abuze. Naye tuve kayimba kikedo bantu tukuba mubali wane. Akayimba katugenda okuzzaako. Akaneyimbira byange. Tubakuba empale yeegudde. Empale yeegudde George Kiwewa tuwayitireyo ne tubagiragira bwe tuti. By the way nyina shoje nabaddeko olunaku lw'eggulu twabadde nakawuka eyo. Naye George Kiwewa yabaddewo n'agamba oyimba. Yakkiriza n'agamba okola ki? Nakyusiza oluyimba lwe n'adda wali. N'asooka n'atunula bw'ati. N'amayiza nga zene ku stage n'anfaayo emitwalo 5 ne ngamba Kiwewa. Soko ntemere. Ngenda kujjamu. Bale nno katugende mukayimba empale yeegudde Kajiiko Kiwewa musajja mukulu. Tova ku Boka TV Vocals Live Kajiiko International Bagze wali nnyo ku gita, Mariam ali ku kamera, ate ne Nash wali nnyo okubeera ng'amweweta ku mugongo bw'ati kifaananyi kyekyo ky'okola. Kale nze nno Kajiiko ekindeese njagala nvumula abatata ssente z'abakozi. Ku luno obukodyo ndeese nawupya gwe n'omukozi sembeze ntebe ojja ompulire. Tiye gwa nsekerera obadde otya mumuye n'omuseka ffeeri batubba ssente. Abagagga wakati mwabamutya omwana n'asiiba ng'akola ate n'otamusasula. Omusimi wa ttooyi yanguwako otuule wali amagezi Kajiiko ndeese. Osimye ttooyi fuuti 8 n'ogenda obanja ate omugagga n'atakusasula. Olw'enkeera omukeera ku makya n'omugamba boosi jangu olambula omulimu guno.
bw'abalingizayo mubakirawo n'omugamba boosi nkusuulayo jazimpa akabirawo wowe mpulira ntidde bambi tonsukuma abaana kabaleete sente agamba kimuyaye mpulira ntidde bambi tonsukuma abaana kabaleete sente ezo futi kinaana nga mpanvu bambi tonsukuma abaana kabaleete sente wulira gwe futi kinaana nga nnyingi naye tonsukuma abaana kabaleete sente house boy natuuka ng'abanja mukama we sente awez'omwezi buli lwazimusaba agamba kimu nti nawe yinda omusajja yagenda safaari yalaba omukozi ono abanja nnyo n'asalaasala amagezi awagozimuwa gwe nno yamubuuza kimbugwo kiraba otya singa nkusanyusa mu sente ze ez'omwezi kimbugwo olwawulira n'asanyuka n'agamba madamu kaŋŋende nerowooze ti olunaku yakozesa lumu si kulwanga nnyinimu adda n'asubwa ekintu ekyo gwe nno yakeera mu katale n'amugula musitula ndoddo n'emirondo ng'agaaya saawa bwe yatuuka enkambwe eri kimbugwe yatabuka nti ng'akaabya boosi yakaba nnyo woowe mpulira ondeze okabira kibbawo nga mubanja sente okabira kiyaaye mpulira ondeze okabira kibbawo nga mubanja sente ko kimbugwe tereza ebintu mmaleyo zange okabira kibbawo nga mubanja sente yamugamba nnyo tereza ebintu mmaleyo zange okabira kibbawo nga mubanja sente avuba ebyennyanja ayanguwako ze nkubbireko amagezi Kajiiko ndeese ovubye ebyennyanja emyezi ena nga buli lw'obanja ye ng'agamba njazikuwa awo oyongera ovuba ewiiki emu olw'okutta ebyennyanja ebingi otuuke na leeti olwo ye bwakubuuza ng'oluddeyo ddamangu awo nti era tolyafudde sipiidi muyita litulemu omuvugemu ayongera okukakasa obadde alyafudde sipiidi bw'oba olitandika agenda mpola aleme okumanya nti olina akakodyo ke wapanze ajja kaba eryato mpulira ddungi tweyongereyo ezange muzeeyo ojja zimpa tweyongereyo eryato mpulira ddungi tweyongereyo ezange muzeeyo ojja zimpa muvubuka sipiidiyo mpulira esuse tweyongereyo ezange muzeeyo ojja zimpa muvubuka sipiidiyo mpulira nnyingi tweyongereyo ezange muzeeyo ojja zimpa akanika erikopita ayanguwako ze nkubbireko amagezi Kajiiko ndeese bw'obanga erikopita ozikanika nga naye mukama wakudingisa mu sente muyite omugambe nti ekiwujjo kyakubye beeringi obusasi bwayise bw'abalingizaayo atunuuleyo omutwe n'aguyisa mu biwujjo ebibiri gwe nno mubake omugambe nti kiramu kabadde kakodyo naye nkubanja sente bw'oba tonsasule ng'oŋŋamba bateeke mu swiki ogwo omutwe nagwo kikusaawe ajja kaaba woowe mpulira ntidde bambi tonsaawe abaana kabaleete sente akaaba nnyo yaaye mpulira ntidde bambi tonsaawe abaana kabaleete sente inginiyo obusungu wo nze ndaba bungi naye tonsaawe abaana kabaleete sente inginiyo obusungu wo ndaba bususe naye tonsaawe abaana kabaleete sente Bokati live ko tukyali walero ku Bokati TV embeera bwete bweri tukyali Kajiiko International nolaba otadde obuyimba olwo nga lwa bukambwe nnyo oluyimba lwa bukambwe nnyo waliwo abagagga munaye batagala bulungi kusasula olina musalira amagezi nga bwetaba mugezi nnyo oba olina okubanga weebeereramu nasobola okugenda kusasula mu bwangu katugeze oba obadde okomerera nnyumba ng'eyo aggwe ofunayo katono nnyo n'omuyita n'alinnya eddaala mu magezi bw'alinnya eddaala eryo mu magezi kati n'omugamba yessaawa ne mulijjawo omuteekayo waggulu kasolya omuyita nga waliwo emergency gye yeetaga alabe nga yinginiya wamu ennyini nnyini n'omugamba yessaawa akusasulirawo ate bayinginiya abo tebabeera we waggulu se babeere eno wansi ye n'alagira kati njagala walampoko n'ebbaati naligira bwe liti ye abeera eno wansi talinnya yes kati ategeera buzibu bukirimu n'atandika okukulumyalumya mu kasenteko naye ng'ate okoze awo ng'olina musalira amagezi abe ng'akola ki ng'akwasaganya akusasule bulungi akasenteko essebo waliwo kana akayimba ko ndowooza njagala tukayitemu just akapera dole y'omwana dole y'omwana eyo kale katukayitemu kakapera kayimba ako nakatwala nti owunzisa otya Nairo nga siraba anti ne weeyita nsumbuwa weeyita wandibadde ondabula nti nakwanye malaaya nefuna pulani n'entema omwenge gwewuuta ng'amazzi yerowooza sirumwa ziringa ssente eza nnyina ngambye ggwe neebona odduka sirimu akutte gwani yagambye okunsaba ekitwe iggwe gira ofune n'eddagala omire sirimu w'amaanyi nnyo gwe gw'ofunye Vocals live tubeera na talents ensi egenda ekyuka
ensegende ekyuka nalabye abaana n'emira byange batandise obbalanga mu bivulu kituufu kitegeeza omubali gugenze gukyusa bw'oba oli wakola show weetaagako entertainment endala tofokasinga ku muyimbi ono wa bulijjo kati gwe kivulu promoter gwe smart manager bana abaana kati Kajiiko mulida ayimba ennyimba ziri endala nemaneza n'embeera kitegeeza osobola otandikira wano enoga omwana oyo alimu ekitoneka mu managing osobola okubeera nga mwongerayo ewaddako ye abeera amanyi wagenda okwandolinga stage ye abakuba kasavukanya abakuba ennyimba ze n'abakuba nezineza n'embeera byange omubali nga gugu oba okyagala kisendezo ng'oyoola mazima okitegeera Kajiiko sebo n'embeera byange tugenze emyaka giri 8 emyaka giri 8 obukodyo bwowa abaana abajja buli lwoli bango ojja mu n'embeera byange kana akakodyo nkawa buli mwana leve esooka gyegendereze abaana abayimbye ku Friday esembayo ng'ogwo omutendera guggwako ogusooka omwana ayiseewaawo gwe bawegendeza mu mpaka zonna olw'ensonga tuve eno ku level 1 eyo yennyini nyini okuva ku Monday mpaka ku Friday eri emalako level esooka ng'abaana bayimbye ku miramwa gyonna kati omwana ajja ku Friday ajja n'omulamwa ne gumala gukuba ne guba gwakabi manya nti oyo omwana mulungi nnyo olw'ensonga byonna baba bamaze okukola ki obiyimbako oyo omwana gw'obanga otya era bwe naakumenyera abantu abo bazze bayitaawo babadde b'amaanyi nnyo Kajiiko International ayitiddeko awo kakireddeku yajjako ku Friday yesembayo Dr. Bitundu Friday yesembayo Dolobondo Friday yesembayo Masavu Friday yesembayo kugamba bonna obawulira bannaye sina ekyo kyokka ye mwana gwoba weetegekera kubanga abazze ne wakanga mupya nga byonna mwabiyimbye nga alina oyimba ekipya mu matu g'abantu ate abamu n'abo abakozi abali mu radio ba presenters. Okay, tuyanzege tuli ku Vocals Live tubadde ne Kajiiko International okujja ku ngwine ekitalikika. Akatalekeka. Ndi musajja muzadde. Kirungi nnyo. Bana Amerika. Nyina muwala wange omu. Wa myaka emeka. Ekyenjawulo. Ekintu kino njagala buli omu akikwate bulungi nnyo. Nze nali mu Neyimbira byange nga waliwo mwana muwala eyaliko mu Neyimbira byange 2018. Ne ngamba naye nafuna nti omukyala ayinza okuntegeera asinga ono. Lwaki sikikwasaganyiza ddala? Mukyala wange ne mujjira ddala wano kubanga ajja kuba ategeera Kajiiko ng'ate nange mutegeera. Era mukyala wange oyo ebiseera bye yayita nannyini voko ye yali 2018 yamalira ku kyakusatu. Simba nafuuka muko nanzalira n'omwana kati myaka ali myaka egi mwana asoma nakuba daddi njagala ku kitabo daddi njagala kino bonna amakulu aga radio ki radio Simba MC Kajiiko International omanyi munaye bw'ojja ku mikutu nga gino notayogera ku famire yo oba ogitadde nnyo emabega famire yo gikoonako giteeke eyo naye ezaffe ziri wano anyway tweyanzege mwe bali kujja ate we bali kubeera mpozi nga ate ow'ekifaananyi ekirungi eri bavubuka abayise mu Neyimbira byange genda oleka omukullo nsaba n'abalala abajja bagayidinge kuba abamu awangula noddamu n'omusanga nga bwe yali era bwakyali ng'ali bibye ng'ali ate buwasi ekirungi nnyo bannaye buli mbeera gy'osanga maaso make sure nti weeyongerako maama ne taata tubatumiddeeko tokkiriza sigalangaawo ensonga lwaki mbadde situmidde bazadde bange mami wange Nalongo Nantege Harriet yawumula ate yeyankuza mu byonna kati daddi musika busisi asobola okusembera kale ntumirako daddi wange Shabani Masembe namusera awo watuula wali era kasitotuke namusera asigala taata mwagala nnyo wenjira naye ndwawo mukubirako n'okuyitawo okuyitawo mulabo nenkyama nenkola ki nemubuuzaako so bwotuuke namusera awo ab'enseenene gwe kasita obuuza muzeeyi Masembe era bagamba bugambe waali awo. Vocals Live tubadde banaffe abadde bi nursing home abakuyambako mpozi ate okubeera nga abakujjanjabira mulwadde wo wonna waali oba waka oba wa nabeera nga mulabira bulungi nnyo tetugenda kubeera mpozi nga tusukka waneeno Kajiiko International bagzi kujita nagamba traininga muziki gonna ebivuga byonna bitraininga amaloboozi gonna aga traininga so ojja kubeera mpozi nga ate omwekwata Maria mwali ku kamera ne Nash mbere bulungi mweraba. Okati TV Neera.